Omusajja atambula ne Jambia. Kati nakamanya. Munange tota. Munange oyagala kinkuna bikendi tukimala. Tonzita lwa kunzita. Uno. Yesiri. Munange mbadde nsaba kawogo anadda tewebuzaabuza. Bw'oba osaamugo kale wuuyo. Osaba ekirala nakamanya atudde bayinza omusabira awo ekirala. Kangana muite. Omumanyi kunulira. Musango mumanyi. Olwamugamba alina gwayagala yadduka emisinde mbw agenda amuyitire. Kumba alabanga awonye. Ono ng'ali mukazi angambye agenda kumpitira. Gwagenza oyita n'amuyita. Ng'aluddeyo. Kumba akawala kaleese basirikale. Omusirikale. Bas. Yeah, this is the Brayz Media TV. So, customers, you subscribe, share, and like. Yes, maybe. Oh, there's something there. Yeah. Mwanje Steven akomyonate. Lwakitole Asani tugitandise mbulambalamba na Muganyi Halima. Intandikwa filime genda maso Susan Kabasita Shaloni. Chide Estelebo ngane ku mulundi guno kwali Salon Emo. Mu filime yo fetandika emanyiddwanga Tabu ku kyalo Stranger obo mugwira. Ekyatandika butandisi. Tutandikiddeko emugga. Waliwo abanonyi agamoti. Chide Estelebo editor film asooka. Songa King Joffrey ye muhandisi ye story. Masavu Jelo ye producer film. Ekyatandika butandisi. Muhammad Junior alonza abazanyi. Songa Masavu Jelo ye director film ene etandika. Atenga yomu ku bazanyi baayo. Kakati abanonyi agamoti baba bali wono. Mama soko veyo. Waliwo yabagwamu. Waliwo agudde ku bakyala ate banonya amazzi. Mama tugenda abadde ne Jambia tugaleje mwana abadde ne Jambia. Mudangayo. Omwami ono ye yani. Kuba abadde bazokima amazzi agabalemesezza. Kati ate ye bwe yatuuka ne Jambia ye yanywako bunywi. Era n'akwata ekkubo. Nabanga yeyongera filimu ne kyatandika butandisi. Alina Jambia ye. Waliwo ebaga aguntu musanze akalakala ne Jambia. Naye ono omwami ejambia gyakutte n'entunula gyatunula. Kiki ekyali ntandikwa filimu. Era nga kati ogenda okudda eno. Naye mukubakuba nnyo endulu gy'oli olabye mundu. Olwawe nakanyolomba. Omwana Gana nawe eri ebintu nerabidde nno kyerondera taba mu byo nemesa. Kadi kabanana ebintu bye byampanga. Togamba denveri ne gumbukira musimanyi guntwala simanyi mukali janguwa. Jankabanana. Kabanana lavuye abukira mbukire. Ekyatandika butandisi. Era nga tugende maaso. Sije kyaze kuno kikwata abakasira. Kaakati nogenda okudda eno sabaga mmwe mutambula abaana bato mwagala ki? Muganda muni. Kuno kulya musajja akwata buli mukazi atambula yekka. Oyina olugambo. Gwe naye naawe. Nina olugambo kati mugenda mulime. Abadde ng'abalabula mwe temufaayo mugende nze mbalabudde. Mumanya ekitwambaza bwe tutyo osooka mu jjini mundeeta yulika n'ossaako ekikubiro bw'ossaako boarding. Then n'olyoka ossaako n'omudalizo oba muzibu wa kutuuka oba totuukika. Ontai jatugenda. Kati abadde bagenda okulebagaye ni ku kyalo kuliko omusajja akwata abakazi. Ne bavaayo ate bo bambadde emivumba gyulika bangu buli wamu omusajja ayinza okuteebera awo. Kaakati ogenda okudda eno. Bano buli lyate liyisiza omwenge ku kyalo bafuba okulaba nga likala. Bafayita banguuli balwanyisa nnwanyise. Jangu. Ika. Sokoji. Chigameshimu. Abantu omanyi banjogerako. Ero kubankera kulwokuba jombo nanywedde endomolera. Kyokka endomolera tali yangulidde ndomolera. Ye kati ono ku muluko guno tali amusinga kunywa walagi. Era amwesimbamu ajjaamu abye ebiwoowoolo.
ovanga buli muntu alina talanta muyenyumiriza ku bikolwa bye ono teri amusinga kunywa walagi ate tanywa lejjula mandule mba eyakajinja nja kutema mama bize bo banywi bakukyalo guno omutala gulina ebizibu bingi efirimu yaffe ekyatandika butandisi era nga tugende maaso kati ogenda okudda eno kyeyamaani amatiza Senior 4 awo wasoma nnyo oba wasoma nnyo mbadde njagala nkufuule sekuritale wange kyeyamaani yagaba emirimu ku kyalo fuule sekuritale wange obeere ng'owandi ate abala abanyirira bateeka mu yafeesi abatanyirira tabassaayo mu ofiisi kati gwe njagala owandiike buli musango oguze ne polotimeka ezitundiddwa nga gwe owandiika then buli kimu nga bwe nkikwasaganya kale kyeya kati kyenjagala nti enkyakeera nja kukuwa fayiro zange tugenda maaso wabula stampu ejja kusigala ewange okiwulidde oyo amuwadde omulimu tugenda maaso kati kuno kuliko ajati ku kyalo wakalakya namba emu nze nakamanya wulira erinnya lye nakamanya kitegeeza okumanya bamuleetako olugezigezi amaanyizaamu n'abasajja olaba entunula atunula nga tulabo kakati nakamanya nze mbadde ŋŋamba baaga ku kyalo kuno mukazi gwe engeri naye gyenkiraba engeri gy'oli omuwala omulungi ekyo babyogerayogera dda wulira besuulirangako nanti nakamanya tawoneka kakati no ogenda okudda enwala waza okulaba chairman waliwo embeera etali nnungi ku kyalo baagala bagiyitiremu chairman kuba ye mukwasa w'amateeka asooka wano kale bamusanga aliweza jjukira akafuna sekuritale akaawo baagala kutta musajja ensonga ozikutte bubi kyama fensi genda okunga abantu tebatwalira amateeka mu ngalo oyo omusajja tetunaba kumanya oba mutemu tutumanyi oba mubbi kati bagamba ku kyalo kuno kuliko omuntu ajja akalakala n'ejjambiya gwe baagala osooka okuleka ne bafuna era abantu b'ekyalo bo nga bamanyi singa amateeka gaba galuddeyo okukola bo balina kye bazzaako ekirala kati kyamaani asazeho olukiiko lutuule balabe kye bayinza okukolera omuntu oyo balina osooka okumanya omuntu oyo ani ajja akalakala n'ejjambiya kati ogenda okudda eno kumbe nakamanya nkagala ojo yasaamirira otunula nga empuuta enkalu gwomuva mu tawuni mumaze okuleka ne mulemu embeera mumujja mu kyalo kulwokuba muva Kampala ono nakamanya tawena naawe twala eri oyambala gomesi olinga eyakafiira otunulanga namwandu nzize nkuyambye embeera oli awo oyimiriranga mutego nga muki yimiriranga mutego kadi nakamanya bamugamba okuyimiriranga omutego ate nga kituufu ayimiriranga omutego esonyiwa ate nakamanya walulacha yimirirawo nkuwe kamanyi bejjinja mu mugongo stupid ekyatandika butandisi nagambe natenga bulijjo eminze nkwereza kati ogenda okudda eno abatuuze batudde nange bandeetera olucupa nga bw'omanya olunaku lwerwo omuntu babeerawo ku nsingo lyagandi aleero olunaku luno lugulu lungi olwokutaano kati baabano ennaku zonna ezisigadde zibeera mbi gye bali balina mulumu kati olwo lwo balina okuleka ndi balunywerera ddala gweoyogera nnyo naawe gwe oli wamalwa yenza owagundi gwoli awo omwenge guno gulimu ebika ate buli muntu alina waafunira tugenda maaso tubadde tukima amazzi ng'omusajja wuuyo ekisajja kinene kiti kitya kali ku kyalo waliwo omusajja alabiddwako amazeeko abatuuze emirembe ne naawe mwogera ku bakanyamaani waliwo ansinga okunyoola nengo yambala asingikutula mwogera ku basajja nze temunnanjogerako jjayo bwakata sembera neeri leka tokwala ku saati ya jjajja yasikira nsikire katuba tuli awo tuddako mu yafeesi yabannamateeka njagala ogenda okubeera omusajja alabika bwe yatolose yagenze ku kyalo kasi kati waliwo yatolose mu kkomera naye amawulire agaze bagamba ono yatolose mbu yasibidde kazinga waliwo ekyalo ekimanyiddwa nga kazinga era omusirikale ono ow'amaanyi omukuukutivu asindikiddwa okuleka ndi akola okunoonyereza okwo alipoota emuweereddwa masavu jjero bwe muba muyina gwe mutidde nze mumpe mubanyolere okunyasuuka ya mu buliri onayogera nga alina akadongo mukamwa ozanya gwe ne wala gyazitoya olulimi munene ali kati boogera ku musajja omunene ogenda okwetegereza omusajja gwe boogerako omusajja munene atalina saati naye nga kanyama
Kyobola bagamba omutamivu tabagambwa. Basiru bandeka emabega bogereko. Ekyatandika butandisi. Efirimu egenda maaso. Omutamivu ye yarabula abatanatamira kyobola aga omutamivu tabagambwa. Yabagamba gwe mwogereko wuuyo. Waliwo beddawo za musobola naye we yajja yatandikirawo firimu ekyatandika tugenda maaso nayo nagambye okuvamu emizi video nateera egenda maaso mpolampola matundiro ga firimu onna mu ggwanga katumire ku Washington ne bakasitoma abo bonna kali olukiiko nga lutuula twali naawe ensonga ozireta zaagazadda mukakane ensonga kyetuuse ku kyalo kyamaani ng'asooka abawooyawooya kakati bannaye batuuze kinkuba entiisa okulaba saawa zino temuyinza kulaba pesa kedde ku mukyakano n'aŋŋamba nti waliwo obuzibu obuze nange ne mugamba genda oyita abantu soovinga zino ensonga omulamu oguliwo omuntu ayatuse ku kitundu kino tetumumanyi mulya ekyalo kitudde lwa musajja ono eyatuuse atategeerekeka Ssentebe ekitusobedde kuno ku kazinga y'ensonga nti abazi b'emisango abasinga obungi kuno ssentebe bakwatira olina gye bakwatiramu ensawo n'obatwala ku poliisi abatuuze balina ensonga zaabwe eri chairman olira akakwate kajjawo mbu abulajuza yakwata omwana kali babamanyi obunafu we buvudde okuba n'ekyalo kyabwe bakulimino be babeerako buli kaseera kuba be bakwata abazi b'emisango chairman yasooka okuleka yawulereza abantu abo kati ogenda okudda kazingo etegereza inspector ne yasindikiddwa Masavu Jero Ligino Names atuuse yatolose mukomera anyina okumusaayo ewama bangambye teno waliyo omuyayo omutemu gwe bagize naye akuba sabitambuliddeko bulungi kyendiko efirimu egenda maaso tokyagina ate nyivemu atuuse ku kyalo bamuwadde omulimu gwa kunoonyereza yadduse chairman batugambye nti basulana mu nnyumba ubwo n'omutemu gyasooka abamu batandise okwayiriza ssentebe bw'aba yatunda poloti nga batuuze tebakanyiza ku kyo chairman batugamba n'ensawo z'amayirungi gasula wuwo chairman mbu mutunda n'enjaga bane temuwayiriza bwenkanidde awo abavubuka balina amaanyi nga nze affe tubaawo bakanyama bwe bweza nsonga za kuyola muntu tugende tuyole omuntu okusinga emunaddamu ebyo ebyokwetoloola tusobola oyola omuntu nakamanya yatula mu maaso nakamanya abanga omuyiwa amanda awazibu lwaki munsembyayo nenaye chairman nawe ate kati mutuzoleya ogamba otya musimanyi kuliko bondya kati nzani kati chairman ebintu byoliko nawe webiziba nyondo tumunyiga amapeso bakati okerayo nsokere kugwe chairman gyeyo amalala chairman tula wansi wa efirimu yino nze nakamanya chairman nze nzirako ate kenyogere nga nyimiridde chairman mundaba yenze mukazi asinga okubeera omuzibu kyobola nze bampita mugumba tewaliwo musajja nesembereza bane muve mbyotula mundaba oyo oteesa ki amanya tonkonerera ate gwenze njabagira mu tonkonako chairman ojja okundaba talina kyateeseza okubeera yayimiridde yinakamanya kati ogenda okudde ekyaguddemu esosali ate obuzibu bwaguddeko tetenkanya bukodyo bupya mukyalo tetukyayinza kubbirayo kati waliwo ababbi abaliwo ebintu byonoonese kubanga ekyalo buli muntu yenna waali ateesa kuyola mubbi awaba tewakyakola ababbi kyobola mu nkiiko z'ekyalo ababbi babaamu kati bagenza okuwulira buli muntu waali kaweefube wetukwatira ku mubbi tasigaza kugulu kati omubbi wabeera abaamira mangota bampita kajambiya tojja tuzanyira ku bwongo kakati teyamani ebyoliko saakasaaka twala eri gwe nnyoko yakuzala totuuse ate tokyogera ekyo gy'okundaba teyamani mubanonye tulabe nga tulwanyi gwasooka wetugezako gamani waliwo juzi babba embuzi zange 6 nga kuliko n'ennyana y'ente
naye muleke nteese temulindako tembalako biteeso temugira mubonna abali wano nze gwe bagobye temunalaba musajja wa Jambiya gwoyogerera awo ogira obulevu obwakona fe abalabye omuntu nga ze kati beeramu amagezi osirike kuba tewabadde nawonja nakigwira kati omutamivu avumaani omutamivu avumaani atamanyira njana muboogera wala jinze nze nkuboogera nzanyisa nze musajja twalabye omusajja oli awo musajja gwe tewamulabe yadde ne Jambiya nampagale na bulungi omutamivu bw'omuzanyisa ayinza okuboogera wala je efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kalisebo chairman yalonze sekuritale ali wano awandiika ebivudde mu bantu yafunye sekuritale embooko gwe chairman byonna byoteesezza twe tumanyi gwokyakalanya nakamanya nakyankula olukiiko omutamivu n'ava oyo agende wanoonya awava emmandule buli lunaku alinyisa levu yawala gye gwanywa abalala beekyanze kati oli emunyuwa lejjula kyobula ye tayuuga nnyo manyi lejjula tayuza teri mutamivu ateesa mu lukiiko naye batera okuba n'ebigambo ebituufu lwakwana n'okumanya ensonga gye tuliko tetujja kutwalya amateeka buki mu ngalo ayogera omusajja omukulu byayagala temuli magezi wonna byateeseza ekyalo kasasiro mwerere nakamanya gyayomba abantu b'olukali bw'aba atamulowooza alina gwayogera naye kadi kumbe investigate mwana tukabiguladde kali mu gomesi atijijijiji nakuba nze n'ekibbali yakalaba ye masavu jero egenda maaso kyeyakoze talina mulimu gwe naye n'amazzi tewali ayomba bava mu nkiiko za kyalo omwana takima amazzi yakula ati lwaki twagala kikola mirimu nengenda mu gundi tokima amazzi kalaba olutwe oli wano wanya tosobola genda leeta amazzi kalaeka sirola busiriwazi yange okumaweze n'ebintu nayanika mwanya ate olina ogenda okongola kasoli n'ebijajalo olina obikuba tonaakulima lulimi lwalwaggulu oli awo egenda mu maaso gwe ekyalo kazinga kirina ebizibu byotalabanga efirimu gye tulaba emanyiddwa nga ettabu ku kyalo bagiyita The Stranger egyo emirembe gyaliwo ffe ne bamulya nebyamu sokooza abaana baludde ku luzimbu wabaddeyo abantu bangi kale kumbe bwagudde ku ffene kali bwali olinga bwe bwamuwanula badde okimanyi ne mu ffene mubaamu emboona zaffe ogenda okulengera ffene gwe balidde kumbe abaddeko nenyini ye musajja oli gwe bagambye akalakala ne Jambiya yenna yaguba alinga buloka ekonye sooka afuna kyakulya kali buli bwe bwamulaba bwazzaako buzza kalo kyonna kyogera ku musajja oyo abeera mu mpale yokka kali kumbe alina engeri y'ekifaananyi era buli watunula ekifaananyi kinagamba Mukama Katonda ono kiki naye kabe kasinga omuntu gwe bagambye gwe banoonya eyabula oba eyatuluka mu kkomera omusajja gwe baba kati omwana ono eyabadde atumiddwa ku luzzi jangu bami tontya ekyalo kyonna kimwogerako omusajja ono mutemu naye ng'ekyamazima talina gwe yali assi kati kulokuba boogera ku musajja ono buli amulaba adduka misinde
kano kabadde kamulabe ne kasula eri ekidomola kabadde kazizaako kati chairman ali eno alambuza security alamulambuza ekyalo ngeri gye kirina okubanga bagira naye ate amuleeta eno mu bitooke bya Musa. Abantu tulina owandiika emisango gyonna tulabe nga abantu amateeka tukola ki tewalina kubawo omuntu ateeka mpangi mu poloti etaliyo kiraba emisango bantu babeera wano we bazza emisango n'owandiika emisango n'ensala emisango ye ssentebe efirimu egenda maaso ne banne chairman naye akusobera kali nga talekawo kali kumbe owaye muli mutya je tuli sebo oli oti tuli abo mbadde tuli kunoonyereza mbuzo zake wa sente utuse kwanza ndi mukazi wese kumbe yamufuula dde omukyala yankubulire leka naawe kadi chairman aba akyalambula mu Musa wa Kabogo we be otandika okwata omanyi omukwata olikwata n'awazibu okwata awokya nokkiriza omusajja nedda chairman toyomba abadde ajja nga ngamba musimanya anoonya gwe alo gwe naawe totuleekaanira bwe mba nga nkutte ku mukazi wa Justin mbadde noonya direction oginoonya wa musanti yala nina ebbaluwa ssebo nze ndi mukulu okuva mu woodi ez'amaanyi abaavu yantumye abaavu namunagane kansome tulabe pozi nga eri mu luzungu ngikuddize banoonya omulisi be yatolose mu kkomera era ondabye kati ate nze wamma gwe gwe basindise okunoonya omutemu gwe bagamba ali ku kyalo kuno kati toddamu kwata kwoli oba olina kunoonya nze si mukazi alwakuba mukazi we era bwe mugamba ensonga naawe oba ekutuukako owulidde nze saagalira ddala muntu abuuza nsonga ng'asookedde wa mukazi era nkutabukira olabye ovudde mu bakulu be bagize gwe mukazi gwe ddeka egenda maaso akkiriziddwa sajja tulina okukola tukwatire wamu tufune tumutwale mu mateeka kwegamba ku poliisi mu mikono emituufu kaakati awo sirikale ono naye lwakuba omusirikale alabye nga mukazi wa chairman ono naye asaana kubaako engeri gy'alabwa bulijjo mugamba kukya ogenda okudda eno sirinaako kyennina kati mandule yakadda tosula gozanya ne wala jayi bane naye musajja go wabaki ontamijja omwenge nsuula siganye naye toyiwa wala jojja kubwa wegendereze kadi mandule ono ye mukyala we nekyanakyo wulira nkugobya nebyanabyo myaka 10 oli munju yange toza kakati mandule yali yawasa omuwala yali yajja n'abaana be nkugobye onsindika otya nengwa mandule tagobye omukazi bebi bambi mukwano naawe swiitika onsuula kukunsuula nno sikikulu naye osula ote encupa y'emandule yala kunsuza njala omwenge ge gwe yeebikka bambi mwami saagala njakuba n'ekyana kyo kati okusonyiwa funa gy'ogula enkoko ogifumbe oba tofumba nkoko odde ewamwe gye wava nze mandule tebanzanyisa laba nnyinimu omuwala alinga yajja okulabika ndi yeewogoma bwewogome kakati nituba tulewo nga muwala waakomawo weyatumya ku luzzi naye nga kana amaka galayika ga mandule mukyalo ono yajja ne muwala we wano mandule yabalabirira kati ogenda okwetegereza omukazi obusungu bwalina kumwena tobulabanga omusajja abadde amwefuulidde lwa mwana bukyanga gyano tazaalangako kati yakakuba simanyi lwaki Katonda ati oba yamuzaala mwani nga tamugoba mukazi ng'agoba omwana egenda maaso kati obudde nga sibuziba kati obudde bwe buziba ekiro kale waliwo aŋŋaŋala
Muwala. Ono aba agenda maaso ali mu gundi kumbe ye mutemu ono agambye okuba ndi ali ku kyalo kuno. Yeesulira ku ttale. Yatugende ffenna. Naye nga bagamba omukulu ono yatoloka mu kkomera. Alina ekyali kyamusibya. Naye we yatoloka. Bagenda balina omugoberera mpaka nga bamufunye. Balina kye bamwagalako. Kali bambi bw'alaba omuwala ono ye mwana gwatisa amazzi akawungeezi. Bamugobye waabwe. Maama we yamukambwalidde awatali nsonga yokka. Sinti buli mwana yenna akuziddwa step mother yabonaabona. Wabula waliwo n'abazadde abatayagala baana baabwe ne bababonyaabonya. Naye ng'oluusi bubeera busungu obuba bwava ku bapatana baabwe mu kuzaala abaana. Koyani? Naye muwala bintajja biso. Kali kumbe naye alina akafaananyi ke. Kali agenda omubuuza akafaananyi ako kaani kweni munnange omanye eky'emyaka gyo teginneetuuka. Zingamba webake. Kali sooka olabike niwe kali yamubikka ebisasiro nga ye bulangiti. Amubisse essanja Katonda yakuuma. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kale nno kye baakola nga beebaka. Bugenda okuba nga obukya ku makya. Kaakati ne yagobye omwana. Ajja ayita Agnes. Mukazi watuuno yasuze ku ttale yasuze n'essajja lino. Kyokka ekisinga okwewuunyisa ye muntu gwe bagamba omutemu ku kyalo. Kati aba yeebase agenda okulira. Waliwo ayita Agnes. Yamugobye omwana ng'amugamba takyamwetaaga. Bwe muyita bw'omuwa kyalo ono tebagamba akaana k'abandi nkaawudde. Sula n'omwana omuto laba ono amaaso gamumyuse ng'eryanda. Ayinza okugamba wakaawudde. Kati ekyakola kwe kutambula mpola mpola. N'avaawo. Ate nga wasuze mu ttale obanga ali mu kiriri weekyusiza kumukumu. Kali. Mwana guno wengukwata kunje gutta buzi. Jukira mugobye waka. Kyovula abazadde mbite mbayina okulabika ni beegendereza nnyo. Nakamanya wandabiddeko kwa Agnes. Kati atandise okutoobatooba. Mwana yagenze okuva gyo sinnamulaba. Gwe ne weebaka. Omwana n'abula gyo ne weebaka mu nnyumba olimu amagezi. Naye mwana omanyi sitori muzadde. Kati omwana wo n'afuluma ennyumba ng'atombowadde omukangakanga. Nakamanya. Kali nga mugana ebba taata w'omwana oyo yaani ebyaddala kubanga Mandule si yamuzaala. Mwana wajja naye. Ani taata w'omwana. Egenda maaso. Kati emiggo givuddeyo ku batuuze b'ekyalo. Baagala kunoonya omuntu nga ku kyalo kyabwe abamazeeko emirembe. Twagala tumulabe. Efirimu egenda maaso. Nakamanya ali mu kutya abantu. Kazi asinga olukaali wano. Ali mu kuzityaba. Ekyalo kikutte emiggo baagala mutemu ali kuno. Ne Mandule kwali naye tannanywamu oba. Kubanga ebintu by'embiriko ebyo Mandule tatera kwagala kwesembereza aja ayinza okubbirawo kweguli. Ekyalo kyonna kiweddeyo ne inspector ne yazze gwe basindise okunoonyereza kuno. Naye kwali chairman. Kumbe lejjula. Chairman mwabazze chairman. Wakawa ngo Wakamubira. Wena bolabinga bakuyitako wano. Chairman nasuze wano. Tannatuuka kalejjula. Lejjula tannatuuka ka. Mandule yasinga okunywa omwenge omuka naye ssebo yasulaka. Chairman, tukyalewo ne defense aliwo. Defense nawe musindise kumonitaringa bali abantu. Singa bamusooka kwoyo batusooka kwoyo omuntu bajja kumutta.
tugende pe tumukwate tumutwale ku poliisi kyembuza tuddawa efirimu egenda maaso amawulire gava nti omusajja aveeno mbadde tesa efirimu egenda mujja tugende amaani naso tondekanga kukomerera munoonya musajja nze sindi wano ate mundeka kalira bassebo n'omwami onagenda bananga n'omwami ayina ttabbiri nakamanya nga tagonzeka kale ffe tuyina n'emmundu bubbomu bwe neezizika nja kulaga ne kwala pigi gwenjawula kale ogenda okudde wafande abaana bwe bazanyisa gweno emundu yada eyo leeta lisokolete sokolete kati omwala agenda okudda engulu kumbondo omwami ng'amugamba wayi kati ng'asooka akabuuza erinnya ly'okwenyinza Agnes kati yawulidde maama wako ng'ajja akanoonya kyava akawa ku mboona kyekyenkya aba akyakawa emiyembe eyo mundu essimu weevugira sokolindeko agiwadde Nakamanya ate engalo za Nakamanya samugudde kuno otuuseewa ensonga ze ono tukyatambuza ekintu otambuza ekintu oba oli mukusika ati Nakamanya yanyige mundu nga tagendera gwene naawe obadde ki bintu eyo badde sasi kadi avaane naye ati amu essimu n'agisasi kubanga esasi liyitiramu awo kati bano abadde bazze okukwata omubbi gwe balowooza okuba ni mutemu kasita baawuli ku kyalo egenda maaso kati oba omutemu yaddukira wa kali kumba ate omutemu tasudde akafaananyi kobedda kaali nako ono walagi amuwedde ku mutwe sikuli walagi omutemu yuno naye talinako yatemudde ku kyalo ge mazima efirimu egenda maaso mwagala kunzita kale n'atandika ono omusajja essimu enibadde netiwaka yeetulise kenjigezeeko egende kanjigezeeko nate mbanga ndyokanga nesibangayo yekidde Esterlewo original names kati Mandule omudemba mukutu siri katonkayanya mwana mulesa ya mdemani nagaano nze musajja nze nkuba nze gwokaaba nze nzuula ababuze kati wafumbye Mandule ye yakomyawo mwana ewaka naye nga kizze mu accident waleke waliwo complications zikitegera bw'oŋŋamba nti akaana wakalabye n'omusajja kati ogenda okudda eno kyeyamaani akaana kako omwana wuuyo gwe nalabye n'omusajja babadde bombi olaba akaana kande kateesa n'omutemu alayika omutemu akaawula jangu tukabuuze soka olindeko manyi buno obwana buba bwa kibooko jjaka kuba katubulire gyali efirimu egenda maaso konno tekakyatya wano kuba kakimanyi bulungi omusajja ono gwe bayiganya ate ye takayinaako ttabbu kati bano kye bakola kwe kutandika okugoberera akaana kano efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakati ababbi naye golowooza ababbi baba bamundu bokka ate ani ayita Mandule ayine soka olindeko muwala gyalazeewa nze kyeyamaani kyeyamaani aze
aliyo agamba nti n'olwaliro tugenda kuddamu okunoonya omusajja oli omutemu ulira bagamba kati ono yo olwalaba chairman naddukirawo kubanga luli bagenda onoonya omutemu esasi ne livuga eyo taddayo kati asindika mukazi we nange okusanga sijja kutu ndi bwangu muwala waliwa okakasa wali tewali buzibu naye wali wano mupite Agnes tonolira jangu baagala munu efirimu egenda maaso kadi bano abakutte omuwala jangu banenze munveeko jangu oli ku kyalo kuno obigula tukugamba toyagala kugirawo kati ebyemirembe byagaana katukwawula eddobolo yitawo wano eyo enduulu era etagira tugende babadde bakikutte nyini kyebiguza mulaba abawala mu ababigula otambula obigula kumbe waliwo akubala bw'oligaana ebyemirembe ali kusiba emiguwa ya rabbi Agnes oli otya efirimu egenda maaso bulungi kale ono kyebakulanga balaba Agnes tumanyi wadde n'omusajja aliwa omusajja otwagala kumanya wali akasa tomanyi gyali simanyi omusimbwala oyo omusajja oyo wali naye muwegaana abuzagwe kati gwe bali bakusibyeko wali okubiddwako kibooka ensirikale oba bulijjo okuba kibooka ensivilian kati kumba omusajja ono ebigambo byeyogedde eri omuwala ono omwana ono agamba omusajja oli alina ekyamuleeta era essaawa yonna mbw addayo kale gende wamu yanyumizaako nako emboozi entonotono naye ko kaalabye ng'omusajja talina ttabu kati ono kyava agwa akafaananyi omwana ke yazze nako kati anga mbuuzi omusajja ono akafaananyi kano wakajjeewa omusajja abadde n'akafaananyi kano ng'atambula nako obutiribiri kati ono agenda okwetegereza ekifaananyi kumbe yeye mu myaka gye egy'obuto yeewuunya nnyo mu bantu bamanyi abalina ekifaananyi ekyo ate omwana okubanga yakiyina kati ono baba bamusindika ku investigating nga ki yava mu investigation kati instigator kati engeri gyali instigator wa poliisi buli kyakunywa ekyakabe ne baleeta abakazi abasinga bagwa amatu ku basajja abagula omwenge nze nagamba oba oyina gyoyina gye ntimala owulidde neoba na kizibu ki ne baddugaza emmeeza misanatuku bali mu kuddugaza mmeeza efirimu egenda maaso bagiyita tabu ku kyalo nze naye alina ssente abapoliisi ngaabeera bulaasi nnyo naye ssebe ono omwami alina ddoola nsobola okuwa ddoola sente enzungu gwe nkwe ku ssente enjamaika kadi ayiwawo essente awo tosobola butakyawula mpitaako tazina walayi ya Mungu omulembe gukyuse tekukyaliko laavu ya mutima laavu ya ssente buli omu wali amatiza munne kwata gonyo ku novida nedda saagala novida bayina essente nakibuga bayi katuba tuyo nga lwaleesi kabanana ono naate ebyetagala byakumulwisa era woomuzanyirako abakyala bamwe akuba engwala ogenda osituka nga bawedde dda wayita bulumi mutya abakulu nange mbadde nzize engeri gye mwaddugaza nzije tulongoose emmeeza taddugaza meeza alongoosa nnongoose kadi wayita nga tajja oli otya mukulu yetule oli otya alinga ali ewuwe
Baba, soko okole kufe baba. Tolina byakulya. Sawa, tolina empira obwere. Sorry. Bali mu kwegamba. Okay. No. Yes, abona omusajja mukambwe nakamanya yamugonzeza. Nakamanya ono kweri walabbi. Kyava atunulanga atalaba. Manye ebintu byono byakuswama. Kanimuko. Nanona dola z'abandi. Atunulanga ata. Omulaba kaaba ye Mwanje Steven original names sula sente ng'abatazaagala mitwe mifu agendo balabalamu zino ozivungisa landlord b'omusasudde omwaka efirimu egenda maaso kali kumbe Masava akivaako ava kikuba ekigoma akikubye kati ate ekikwewuunyisa ono nakamanya agenda okulengera omusirikale we kati ndaba bakusiba zipu kati kabana nate agenda okuwulira ekiri eri nakamanya ayina gwalwanyisa olaba abakazi abenzi omusajja kabana nenejja mali ebadde yange kulaba ogusajja gwe baliko omusirikale bano bagenda owulira endulu ne bajja kabana nayoleddwa nakamanya yaleese obuzibu alwanira omusajja omusirikale najja emundu kabana sirwalira kwani mumanyi bwa muzanina emanju bajjirayo ekikompola stupid efirimu egenda maaso ng'akulira ennyonta mama mandule wuno takyanywa si kumusanga ng'akubiddwa mutwala ku mission zaatayagala nnyini mama Agnes jangu nkwano tulabe kali mama Agnes ava kwetereza ira bulungi abadde aludde okunyirirako obwenkanidde wano naye mbadde njagala onnyambeyo siringi 5 era nyamba mukwano abasajja abasinga be basaba abakazi era abakazi mukebere nnyo mu gundi ya bbawa mmwe gwe mulina omusajja abawaka naye kutuukiriza mukolo nti makasi mulimu mukazi yekka kafaananyi k'omusajja okaagaza ki akafaananyi kategeeza bingi gyali kampewe nawe mulabe nja kamuwa kafaananyi enda kakwangako kayina ono akafaananyi yakawambye sajja agamba akafaananyi kalina ebintu bingi kadi nakamanya yuno owaayi badde sikutegeeza ngumiridde nakamanya agenda okwetegereza omukazi leero akyuse bulijjo omukazi wa Mandula ofaanana bw'otyo banne bulijjo nga tewenyiriza Mandula yakutaddemu essente bannange kino kika efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso ye mutemu gwe baakazaako eri omutemu firimu bagiyita situlenja ettabu ku kyalo ono ali eno ali mu kulima nakamanya muwoga asimako gumugumu kwegamba ekikolo kigenda okuvaawo ng'akisimiddeko ebbanga kati abaali awo walalala bayogera omusajja atambula nejambiya kati nakamanya munange tota munange oyagala kinkuna bikendi tukimala tonzita lwa kunzita uno munange mbadde nsaba kawogo anedda tewebuzaabuza bw'oba osaba muwogo kale wuuyo tosaba ekirala nakamanya atidde bayinza omusabira awo ekirala olwamugamba alina gwayagala yadduka emisinde mbw agende amuyitire
kumba alabanga awonye ono ngaali mukazi ngambye agenda kumpitira gwagenza oyita namuyita ngaaluddeyo kumba akawala kaleese basirikale omusirikale baasi yangu nyini oli kumwogo wange obwereere olya gwa munsi middaano gwolima bulijjo gulabe tekulinga olubengo akusiba okitegeere mumusibe ebyayi bya ndiizi temumusibe ebyayi by'ematooke bikutuka omanyi ndiizi oba musa aba n'ekyayi ekigumu bakirukamu n'omugwa ne gusiba embuzi kadi nga ogenda okwetegereza omusajja bamubuuza nsawo ye baaga omusajja ono mutemu ate omusirikale azze okulayika ndi amunyweza alina byamumanyiiko saagala byantu byakisirwa ensawo eriwa kati kumbe omwami ono alina ebyamusibya isitolewe bagenda omusiba alina ensawo gye yakweka leeta ensawo leeta mbulago leeta ensawo nyinza okukirijjamu efirimu egenda maaso kanga luli gwe nonzirusa nomalako ne walagi wange enjoku omutamiivu naddamu okuyimba kadi kumbe bagenda omusiba alina bye yali aziise kadi okusinziira ku intelligence beetaaga ebintu ebyo ng'obujulizi ono kyava afuna essimu kadi omukulu bakulu ba poliisi bazaala Captain Fred omusajja omukutte ensawo yeeruwa ensawo omusajja omukutte ulira ettabu omusajja mulina era ensawo alimu ayogedde weeri mujje ensawo omusajja atakugira abadde aŋŋambye agala kwogera naawe kumbungogera kale leka njogere naye wuunoke mukuwe omusajja agenze ojjo ye Josefu omusajja atemye omusajja adduse bwe bituuse n'ensonga nnina okuzeekolerako tangana byamusumbuwa omutemu adduse bali tebayagala musiba nsawo alina ensawo baagala nsawa kadi mutuleetedde buzibu omusajja naakamuvuma wano kyokka wuyo atolose omutamiivu afande lakini omusajja amepasuka lakini anapelipisa sasa amepelipisa kama yuko lwana tana temya mia musajja nga mukalulu ate ki sibitegeera nange byako oyo mubi oli mubi ate balabanda omutamiivu amanye mundu basi sebulaki wansikitinga mwali mwagala kundi amuli kwe kinava mbakwata emyaka 12 nga mbona kululu tule jambia teke jambia wansi bano balinamu ebyabwe ebyomunda afande yennyini balina ddiru gye bakola this is a mafia state nakwata enveera mumufunya lakini tulina suspect katulina okugira omusajja yali akoze eki yali mubbi abasajja babinnya abo benfula banoonya omutemu naye nabo balina kye bakweka omutamivu ajja ayogera kadi gwe bayita omutemu tebereza yeyereese naye ng'aga emyaka 12 gye bamusiba neyatuuka okutolokera okuva mu komera abadde ng'abonaabona ku lwabano kadi bamuleese baagala kuba ku mutwe ssebo bamuyingiza ekibuga sajja baagala mukuba mbu mubi talina gwe yali asse ne balaba balaba ebintu by'ensi bizibu sintidwe ge bagamba mubbi n'alikuba mu bbanga chairman n'anoonya abagazi afande ne yekyangaawo mugire mulakani kumba akimanye bamutwala mube obuyinza ayinza okwogererawo ebyama byabwe
Gwe obadde ki? Oyo jo. Bali bakubye kusase enze ndekanze. Omusajja ne bamuyisaawo. Efirimu egenda maaso. Bagoba abantu ne baku. Esajja bakikutte. Kisajja. Kale ono ngatamugande omusajja bamukutte. Ono omubbi omutemu wa kuno. Baali eri bakuba oli emigo. Weni vayo. Owaye. Nga bamuyingiza ekimwanyi. Ne Kapteni Fred. Kyekiri wakati wamu. Ne Kapteni. Lwatulwa sente zonna ndekane nenda. Bwe nkutolagawa. Njagala netekanya obulamu bwange obulala mu kitundu. Gwe mute. Omuwala omukyala wuuno. Kigo ku mutwe. Kato gonzo waaki. Ajja kuddayagala enjawulo. Basibitegeera. Oda ngambye genda omutte. Mujja ogenda omutte. Baagala bamutte. Kandi tutwala. Omusajja tumuleke tugeye twalesa awo ajja kwogera ono. Bulijjo sente yazikweka genda omuzike nga mula. Beba. Kala. Baagala bamutte. Beba. Pande wona gyabadde. Chwa. Atulemesa wano. Nga batwala musajja bamutte. Basobole okugabana akaabwe nga tewaliwo kiremya. Naye nga jjukira kirabika akasente. Baali baakabala naye omusajja ono n'okutuuka okumusiba. Nga byangabana. Kali baamuyingiza ekibira bamusuula eyo. Fando ono butwala eri. Gabana biki? Ngabana n'oyo naawe mmale omugira naye enkunyigo ndabe. Ebintu by'ensimbi eno teri ayinza gikkuta. Yeki kali kumbe mukazi w'oli. Mukazi wa Mandula abalaba. Kadi mukazi wa Mandule. Ono bw'atunula talaba baba. Abantu babakanze ne bagamba okwata ku mutwe. Bas. Labe tabu. Ono yagenze ogira omuntu ali eri tavaayo. Kumbe mukyala Mandule. Buli kyade babala abadde batambulirako. Agenda okujja gwe bagenda oziike yakubiddwa. Ono ate ali malala. Mutwe mufu. Yozefu ayezofikanye. Kyekibadde. Bali baagala kutta batwale sente. Olina. Ate gugwana ennyambi. Nze Rose. Dindako. Twala eri. Oneerabidde. Si yenzaawo mu kifaananyi. Okimanyi nti unagenda n'olubuto n'enkulu oli eyo wabula bibyo. Kumbe emyaka 12 ono gye yamala ng'ali mu kkomera. Ke kafaananyi k'omukazi bulijjo kaali nako. Kagwana gwe buli kimumanyi banali manyi wafu. Mazima ddala wazaala. Kigenda musekondayi ku mwana wange. Si. Kadi olwalabye akafaananyi n'amanya muntu omugwe yakawa alina kubanga ono ye mukyamu gwe balowooza nti mukyamu. Kadi ekiri eno. Engabana efuuse engabana. Wawe! Kaakati ono. Kamata. Asazewo okujja. Bade bagala musa. Bano bagala omukazi n'abamaano balimba. Ono mwami wange si mubbi. Sentebe nze nsalawo. Omusajja mwamukutte ne mujje ne mundu. Kale biba bwe bityo. Talina gwe yasse soko liddeko bintu biba by'amateeka.
lwaki mutunuza musajja mundu atayina mundu mateeka kagamba gatya omukazi muka mundu yeyogera kati nkola kumanyira vayo omusajja tumutwala mukuteesa benensi temuli byakuteesa byagundi byampaka ne bamuyola bamuyodde buto obadde ogamba ki obadde ogamba nti nno nonsinza amaanyi akati ekyadirira banange laba olutalo lawalo banange njakunyonyogera engumi jakoko olemera ku sente vaako kwata bulo omubbi lwaki waneefuulira bakuba afande ngumi buno buvuyo bunaku wabuleeta nyamba omusajja munyambe kati kumbe masavu inspector kintu oli wano omusajja twala eri naawe ebintu musajja afande nyana kwetika omusajja esente yazitereka bulungi kati ate bano ababbi bo ne bakola mulwanira kikale mugira mulwana ketujja ababbi ne bagenda ate bo wano ono yatuga mukama we obutategerekana buvuddewa ku kya sente tugabane sente ate owaliira kati agenda omumaliriza sente nga weeziri ye kwe kutambula ave wano sente taziraba nekyabadde atugira oli takitegedde n'abavubuka bali basembeyo okumanya yita mayi gye baava kati nekirabika n'ebiseera ebisinga kyoyayanira mu nsi oluusi weekanga oviiriddemu awo eno gy'obadde olwebadde emanyiddwa nga stranger mwebale kuwagira bina Uganda n'agambye mujjaji b'ogifuna